So this is Ugandan coffee. She packs it from Rubirizi. But you send the other side to see the. Oh yes, yes. So this company is Gosling Coffee. She supports the farmers in Songora and in Rubirizi. She buys the coffee from them, direct from the farmers. But they are Yes, oli ku Yugi Update CV kw'osinzira obbanga otuwuliriza yonna mu kasonda k'ensi mw'oli tukutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo obeera ng'otuninza amayengo gano aga Yugi Update CV. Kakati guteereddeko akatambi ako lwa nsonga. Gavumenti ejja erumiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ba Cabinet Ministers bonna bavuddeyo nga balumiza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe yaliddemu ensi ye olukwe era nga ebaagala omuteekako ogwa treason. Kati wano we njagala tusinzirire nga tuteeseganya nze ggwe naawe gwe nange tulabe ddala obaano bonna okusinzira katambi ke nkuteereddewo ani alabika okuba nga aliddemu ensi ye olukwe. Tugenda biva step by step. Oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda mu maaso n'alabikirako mu European Parliament twalaba ebintu eby'enjawulo nga bijja bibaawo twali tetusuubira. Omwali okubanga Uganda twali tetukimanyi na kimanya tukitegedde guno omulembe nti erinayo ne ba ambassadors abali mawanga ag'ebweru naye nga si bannayuganda wabula nga bazungu. Ne twebuuza nti Omuganda Omufirika omuddugavu owa wano teriyo ali fiiti kimala kutuula mu ntebe y'obwambasada mawanga ago ag'ebunaayira. Lwaki munnansi aba asosolebwa, waki aba asuulibwa ettale ate ng'abo abagenda mu maaso n'okubanga bagenda mu bifo by'abaddugavu batwala ssente za munnayuganda. Omusolo oguva wano gubafujjirira gwe gubasasulwa. Tolowooza nti n'oyo ambasada bamusasula eri mu ggwanga eyo gy'alinga ambasada bamusasulira wano mu Uganda. Ekyo olina okukimanya. Kigendererwa kyali ki ekya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuteekayo ambasada omweru? Ebyo byonna tuze tubikulaga wano nga tukulaga nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni ayina byabadde yeetangira era ekyo kibadde nga kijinji kyabadde agezaako okwekuumisa okusobola okulaba nga atigomya n'okweremeza mu buyinza ssaako n'okubuzawo bannayuganda ensonga weezitowezizze zirambikibwa. Kaakati njagala kutunuulira points wano ani aliddemu ensi ye olukwe. Nkwadde akatambi nga kalaga Balaam Minisita w'abavubuka Minister for Children's Affairs agenze mu maaso n'okuba nga alankinga emmwanyi yaffe wano mu Uganda naye ng'agironkingira mu kadeeya oba mu brand ey'eggwanga erya Rwanda. Era ababiraba era abalabye n'ababaddewo bakutte kamera yonna yonna gyesazaanidde globally balabye Rwanda tebalabye Uganda. Kati nnyina ekibuuzo kye neebuuza, mwenna ebikolwa byammwe n'ebya Kyagulanyi biriwo ebirambika okubanga ani alidde mu ggwanga lye olukwe? First of all munnansi wamuliddemu dda olukwe okuteeka okulonda ambasada w'eggwanga eya Uganda mu nsi endala nga si munnayuganda oba omaze okuba nga omulyamu olukwe. Secondly, okubrandinga ekyamaguzi ekikolebwa wano ewaffe mu Uganda ate n'okiteeka mu brand ey'eggwanga eddala ensi gye baba bamaze dda ogiryamu olukwe. Banaye tukkirize tugaane. Njagala tutunuulire bano abagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliddemu eggwanga lye olukwe bwe yaloopye gavumenti mu European Union ne bagenda mu maaso ne batuuza summit, Geneva Summit, nga boogera ku ngeri gavumenti gy'ekyoboddemu eddembe ly'obuntu. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu n'alumiriza ennyo n'asimba essira n'emphasizinga ku ky'okuteeka nnatti, ku ky'okuteeka envumbo ku bakungu abamu mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kino nno kyabanyiizizza nnyo olw'ensonga nti nno kuno kwe baliira era kuno kwe babbira. Kati balaba nga obuyambi bwonna obadde obuva mu mawanga gano bugenda salirwako. Mu parliamentary seat eyasembyeyo okuwulirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atuddeyo, European Union yasazeewo eti yagambye olw'ensonga zonna tumaze oziwulira Robert Kyagulanyi Ssentamu za submitinze era baavuddeyo ne conclusion nga balaga bagamba nti tugenda kubeera amabega wa Kyagulanyi olw'ensonga ezigenda mu maaso
ku lw'obulungi bw'okulwanirira eddembe ly'owansi ly'omuntu, okupolomootinga okulwanyisa ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu, okupolomootinga demokrasiya mu mawanga gano, tugenda kubeera mabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ababadde ba European Union be basazeewo mu ngeri bw'etyo, bo baatunudde ne balaba ne batunuulira ensonga zino. Jjukira wandigambye nti nno oba kale Kyagulanyi yandibadde aloopa mu High Court, naye twagamba Kyagulanyi okusituka n'agenda n'aloopa mawanga ag'ebweru n'atagenda mu High Court ya wano mu Uganda. Nagamba ministries ezisinga wano mu Uganda zitwalibwa na Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati High Court atuula ku ntebe eyo alondebwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati bwe mbuulira ayinza atya okuprovidingira justice ng'ate omuntu gw'oloopa ye yamuteeka mu buyinza? Ekyo olabira ddala nga tekisoboka. Ky'oba olaba kyabeeredde kizibu nnyo Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu okugamba nti n'agendagenda mu High Court ng'ebikolwa byonna ebikolebwayo era n'abatuulayo mu kakiiko ako kalondebwa omuntu omu, Yoweri Kaguta Museveni. Nagambye oli ku UG Update TV k'osinzira oba ng'otuwuliriza, atannatweyungako nja kukubiriza ogende wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga naawe otweyungako, osobole okujja mu comment section okuteekayo endowooza yo oteeseganya wamu naffe mu nsonga ezigenda mu maaso. Kati twalaba Lulenga Muhoozi Kayini Lugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo ng'alangirira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu amuguddeko gwa treason, gwa kulya mu nsi ye olukwe, olw'ensonga nti agenze n'aba exposinga mu mawanga ag'ebunaayira. Era olunaku olw'eggulo twalabye Muhoozi Kayini Lugaba ng'avaayo ng'agenda maaso n'okuwooninga lawyer wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Robert Amsterdam ow'eggwanga erya UK, ng'amugamba nti nno ssebo ky'oba omanya propaganda wammwe gwe mutambuza wano akalulu mu Uganda ke twakuba katambuzibwa mu mazima na bwenkanya okusinziira ku ssemateeka waffe, era akalulu kano kaakubibwa wansi wa ssemateeka w'eggwanga Uganda. Era tugendagenda mu maaso n'okunyweza eggwanga lyaffe Uganda n'oddizimba. Wabula tukutegeeza mmwe abanaakiika mu kkubo lyaffe tujja bajjawo. Ebyabadde ebigambo bya Muhoozi Kayini Lugaba oluvannyuma lwa looyo n'okuvaayo n'agamba nti alangirira siteepu eddako tebinnaggwa. Akyabanja accountability ku ddembe ly'obuntu eryakyoboolebwa gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne ba political aspires abaakwatibwa ne baggalibwa. Kati otunuulira ebikolwa bya gavumenti n'otunuulira n'ebigenda mu maaso mu ggwanga, olabira ddala nga gavumenti yeriddemu bannansi baayo olukwe. Mu ggwanga mw'osanga bannansi nga bonna bafuluma bagenda mu bweru kuba byeyo. Gavumenti tetonzeewo mirimu, tebatondeddeewo, tebakwatiddeeko. Ako kakabonero kakulaga nti gavumenti eridde mu nsi yaayo munnansi olukwe. Okukwata munnansi mu byobufuzi n'omusiba n'omuggalira n'omubuzaawo oba n'omutta, kkiriza obagaana oba olidde mu nsi yo olukwe olw'ensonga gwe yabaga ssemateeka, ng'era olaga gavumenti etambulira ku demokrasiya, of which ogenda tegeka akalulu era gwakategeka ak'okulonda mirembe, era n'oteekawo ne dialogues n'obafujjirira n'omusimbi ogwateekebwa mu parliament ogulina okuweebwa opposition okuvuganya. Gwe aliko ali mu buyinza ate n'omala n'omukwata n'omusiba. Sinakini n'abalala n'obateeka ku muyiggo abadde b'oponenti bo. Kakikulaga nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni yaliddemu bannansi baayo olukwe. Simanyi gwe ensonga zino ng'ekijjo zitunuuliramu, naye Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba tagenda kuzikiza, agenda kukontinuwinga n'ekikolwa ekyokusanctioningisa ababaka ba cabinet ministers aba gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni kulaba nga Munnayuganda afuna emirembe. Bino tabikola nti lwakuba anyumirwa, tabikola nti lwakuba anoonya ffeemu, lwakubanga alwanirira eddembe lyani lya Munnayuganda. Oli ku UG Update TV, nyongera okukujjukiza gwe mukwano gwange ali eyo. Nagambye gwe agala otweyungako, kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyagattako. Tujjukira bulungi nnyo omwogezi wa poliisi yavaayo n'agamba nti nno
tali sure nti oba Robert Kyagulanyi Ssentamu bamutaddeko dogwa treason naye gumuteereddwako ajja kuvaayo alangirire. Kati ensi yonna yonna erinze ddala Kyagulanyi mwamutaddeko ogwa treason mwamutaddeko ki? Kakati awo gavumenti weeri eri mu kasatira akatagambika. Naye nga wenkugambye omulama gubadde nti w'otunuulira ebigenda mu maaso mu nsi yo Uganda, n'abasajja bano bye bakola, ani aliddemu ensi yo olukwe? Olw'obudde nzikiriza nkome wano, mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.